ebiseera ebisinga twegomba nnyo okugenda mu nsi z'ebweru okukola ssente okubeezaawo famire zaffe okusanyusa emikwano gyaffe wamu naffe okwetandikirawo ka bizinensi okubeera nga tutambuza obulamu. Tukwaniriza ku SB4 Media tugusa ensonga. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya Umaru nga bulijjo ye ali ku kamera. Tuzze okuwayawayaamuko abali emitala w'amawanga naddala bali mu nsi z'Abawalabu musembere mulaba akatambi kano, abali e Dubai, abali e Qatar, abali Abu Dhabi, abali Oman n'ensi endala z'Abawalabu. Bannayuganda nno beetanidde nnyo okubeera nga bagenda mu nsi ez'okukola. Kati ate ffe nga ffe aba SB4 tusooka kubeebaza naddala mu nsi ez'Abawalabu, abaana abali eyo mwe musinza okubeera nga muwagira ekintu kino, mwe musinza okubeera nga mulaba waaka waffe wamu n'okumusharinga ne mutufula nnamba emu. Gwe wenna wenna ng'olina omwana oba ng'olina abaana e Uganda naye nga wagenda mu nsi z'Abawalabu okukola ssente, sembera wano olabeka n'akatambi. Gwe ali eyo ng'olina omusajja wo wamuleka e Uganda, muganda wange laba akatambi kano. Ogenda kubeera ng'oyigamu ebintu bingi nnyo, ogenda kubeera ng'onyumirwa wamu n'okuweŋŋana ku magezi. Tusinzidde kazo nga gye tuzze okubeera nga tugenda kusetula oluboozi lwaffe lukusensere ku mutima. So okugamba ekintu kimu watandabira kubeera ng'osubscribinga, genda ku YouTube searchingamu SB4 Media tugusa ensonga. Wofuna SB4 Media tugusa ensonga waliwo akapeesa ka radio aka kapeesa okula ekigambo nti subscribe kanyigeeko, okanyigako automatically ejja kubeera nga otweyunzeeko. Ku Facebook nno nako kwe tuli era genda ku Facebook searchingamu SB4 Media like nga page eyo ojja kubeera nga nawo ofuna emboozi ezinyanga zino. Manager waffe Madam Asha from London tukwagala nnyo. Tumiddeko ku mukyala Nkoko Nkulu kikwasaganya bulungi nawe nkutumiddeko nnyo. Programu eno wagiddwa studio empya ya Final Touch. Final Touch studio evuddeyo okubeera nga ewa abaana abato oba abayimbi abato omukisa nabo bafuuke basita. Final Touch esangibwa Makindye siwe ku screen yo ojajja okubakokko tubeere nga ate tukwasaganyizaako gwe mulina ekitone ky'okuyimba. Tusinzidde kazo tuzze okusinkana mukwano gwaffe abeera mwannyina waffe ye akulungudde emyaka 2 mu nsi z'Abawalabu ng'ayiiya obulamu. Tusanyusa okulaba. Kale taata nange nsanyusa. Sooka otubuuzeeko. Mbuuzaako abalabi abagobera SB4 tweyanziza nnyo tufollowinga n'otulaba. Okuyitaani? Nze bampita Awol Esther. Awol Esther. Bakuzaalawo? Anzaala Tororo. Tuteekeko kano akantu kano wano bwe wati. Bakuzaala Tororo? Tororo wavaayo otya okujja e Kampala? Balo tukusanze kazo onabeera Kampala? Okuva e Tororo nali ku mikono gya Beshika famire. Mama wange yanteeka kubanga saalaba daddi wange. Nalina emyaka 6. Mama wange yali akolera busi ya Malaba nga batunda mafuta. Obulwadde buli bwatandika omukwata, mikwano gye nimugamba zaayo omwana mu kika. Nansitula nandeeta ewaffe e Tororo. Naye taata nasangawo malaalo gamba yoyo taatawo. Kakati yantuusa mu famire bamuwa ente omwebaza okuma omwana omuzza ositegeera kubanga daddi wange yamuleka ng'ali lubuto nze nga bafamire tebasuubira mwana ono kola ddi okudda. Kati baweewuunya nnyo nga maama azizaayo omwana ne bamuwa ente n'agenda 12 n'agenda teyaddamu kulabika paka leero. Teyaddamu kulabika oba yafa oba kubanga newaabwe simanyiiyo teyaddamu kulabika. Akutuuka kati tumanyi kikakyo? Yanteeka mu kika gye baamuwa ente okitegeera. Kati mu kika ekyo kye yandekamu nebeeramu ebiwayi. Biwayi nga bigamba tata yafa nga tayogedde tina ayinayo omwana. Ng'ayogedde baana baaba 2 abaliko abalenzi be nasangawo awo
babazalirawo gye bali naye nze balabanga mwana bamuzizzaawo nga babuusabuusa nga si waawano nga bagamba jjajja muzeeyo oba otya omuntu ente omukazi aleeta otya omwana noyanga omwaniriza kakati ebiwayina ebibeeramu awo neremerera okubeerawa ewaka ne bangabayo bakyala ba kkanisa bakadde b'ekkanisa nantwala kati nembeera eyo okusoma nga omukadde oyo tasobola kola ki okungulira ebitabo biki aga kati beera wano mukadde oyo yafa senga wange nakola ki nanonayo okitegeera senga yali akiwagira nga balala tebakiwagira era kuntwala bamukyayira ddala paka kati wali abatamu wadde mulwadde tebasobola namugenda mulaba okitegeera lwakubanga nze nakulira wa senga oyo bwe naweza emyaka 14 nga ndaba ntoba n'ensi sisoma waliyo ekibiina kye gundi Plan International be bagezaako kungulira bitabo uniform nga n'omuzannyo ndi muzannyi wa mupiira n'okuvuga gaali za mpaka nvuga gaali za mpaka zino z'okubaka ne gaali z'empaka nensoma paka mu senior 2 akati awo nenfuna omusajja nga obwongo bwange bumpeereza agenda beera nga taata mu bulamu bwange nga ndaba eri gyendi obulamu bwa kustogolinga kitegeera ne musajja ono nanimbanimba njagala biki nantwala yantwalira ne mu uniform mu uniform kubanga bali batusiibudde saa 12 abaana balina odda okuva ku ssomero waye ali ku geeti alindiridde batusiibule basomesa bamanyi tuzeeyo ewaka ye nga anindidde kuki ku geeti ewuwe okitegeera ewuwe kati we nagenda ewuwe nintandika okubeerayo 14 nitandika okubeerayo nga ndaba nga yafuuse famire yange ngeri gyankwatamu yali muvubuka naye nga si muto si mukulu okitegeera ansingako kitegeera naye ye nga mulimi alima muceere nga mulimi talina bizinesi ye mulima alima muceere n'atunda era sente afuna vanyuma ya mwaka muceere gulwawo kati naŋŋamba nze ndi mulimi tujja alima tubeere bulungi ne tutandika okulima so mukutwala okujja ku ssomero yakutwala nga agenda kufuula mukyala we bajja kujja sikuyamba kubeeraho naye yaŋŋamba anyamba eri ewaka lye banyigiriza kubanga ye yeefula ŋŋamba buli wempitaawo ndaba okaaba buli wengenda mu luzi nkusanga okaaba kiki nze nja kukuuma okitegeera kakati eri obwongo bwange buseera ebwo ne mulabanga omuyambi aze kunnyamba bali abantulugunya ne mbalabanga ababi kitegeera basenga wali mbere n'omusajja kati we nafuna olubuto mwana oli omuwala oyo asooka nemanya ndiki sokoleke tusandikiddeyo nayenna ng'emboozi tulese enkulu mboozi wala naye tutandikiddeko eyo mu kujja ku ssomero yakutwala agenze ku ate olubuto olufuna otanga gyesa kuyambako ate nasulanga naye mu nyumba ye mu kusula naye ku buliri bwe bumu ku bwe buliri bwe bumu like nga tukeera ku makya ne tukwata enkumbi akwata nange nenkola ki akwata nange nenkwata ne tugenda ne tulima ne tukomawo naye nga famire ye maama we ne taata we basanyukira ng'omuwala we mwabeeranga mu kikola ky'omukwano ku myaka 14 naye nga weeyagalidde oba yakukakanga teyankaka omulundi ogwasooka ddala nga kujja ku ssomero ekyo kyatandika kita twagala otubuye nti we yantuuse ewaka oba naŋŋamba kino bwekiti yantuuse ewaka asanga bafumbye kalo
n'ennyama ng'eri ku mmeeza oludde n'okugiryako erudde nagiraba ng'eringa bagambye bagenyi wali ajja okitegeera kakati ndaba buli omu ansanyukira kubanga ye waka ataddewo kifaananyi ntina agenda wasa naye mu kifaananyi mu maaso gange takiŋŋambye baganda be maama we taata nga leero ndeeta ki ndeeta mukyala era bafumba nga bamanyi baleetera mugole ajja leero okitegeera era natuuke waka ssaawa zaali eyingiremu kuva ku ssomero kawungeezi era nalya naŋŋamba tugende tunaabe ogenda sula nange kuba saagalayo famire osule wala bayinza okukulumba ki ekiro nga bamanyi osuze wano sula nange nze mbasobola nze ndi w'amaanyi nga balowooza senga wange wategeera tino ndi kumpi awo ajja kujja kira anzibe agende nange kakati ye naŋŋamba beera nange kwolwo teyankwatako enkeera yagenda ku nnimiro yandeka mu nnyumba naŋŋamba kyoyagala kulya maama ajja kukola ki ajja kuwa beera wano nze ŋŋenda kujja era yagenda n'akomawo ng'amaze kulima ekiro netwebaka ffenna yankwatako olwokubiri yankwatako naŋŋaayo tosobola kubeera nange budde ne bukya nga sikwebaseeko naŋŋamba tojja funa obuzibu kya bulijjo eringa onagenda n'olya mmere ekya bulijjo wali tugende mpolampola bwe wawulira otya nga atandise obbikugamba kuba wali ekyali kubanga ku ssomero baatusomesanga nnyo kasita ogenda mu period awo oli kumpi na lubuto saawa yonna kakati nakakanga mugamba sifuna olubuto befana tunamugamba wali walozaako dda no gwe amanga bonga gotidde lubuto no kubanga eri maid omukyala ye yali atusomesa ku ssomero baleetanga omusomo ekusomero okitegeera nga ndi senior to like musomo gwe bayitanga ku ssomero batuyita abawala okitegeera ne batuyigiriza musajja w'omwegattako ng'ontandise okulaba omwezi kakati buli wendaba omwezi kiri musomesa kye yaŋŋamba kindukira mu bwongo musajja wakwegattako okitegeera ofuna ki olubuto ye akanya kuŋŋamba kiringa kulya mmere muzannyo buzannyo nga totidde bulumi bw'ogenda funa totidde oba waliyo akawuka nga gwekyotya kimu lubuto kawuka awo bade simanyi gundi yaayo nnyo okitegeera nga tumanyi senga wandaba nga ndi lubuto oba ku ssomero singa encase nga kubanga nayina ekirowoozo tino nkyasobola kuddawa ku ssomero oba nkyaliwo oko awo nja kuvanga awo ngende kuki ku ssomero kati waka neesonyiwe nvanga awo kugenda ku ssomero nvanga awo ngende ku ssomero ekiro ekyo nakwefuira nagamba tetusobola kwebaka nankozesa enkeera nendwala nnyo 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 omusujja oba musujja oba ki nalwala nnyo ne bandeeta awo mu ddwaliro ne banjanjaba kumbe nali nfunye ki olubuto mangu ago okitegeera kakati nembeera awo nanjanjaba kakati yayitawo wiikisi 2 senga wange naleeta poliisi ewaka kati senga ye yawulira ku ssomero nga bamugamba omwana takyali ki takyasoma atandika okunoonya okitegeera kakati abandabako nga ngenda mu luzzi bagamba senga wange mwana wo tumulabyewa wa mutabani wa gundi nga senga ajja ne poliisi mulenzi ng'adduka ng'abula kakati taata w'omulenzi ne maama w'omulenzi ne bagenda mu meeting ne basirikale
agamba mwana wasiza munne ekibi mukwata biki ng'omanyi mu kyalo kisegeera taata w'omulenzi ne yeeyama defilement ogisasula okisegeera senga nalaba nga akasente kamangu munange n'akkiriza okuleka ki omwana olwo bamusaba akasente nga $7,000 taata naziwaayo taata w'omulenzi nawaayo senga nakkakkana n'aleka mwana akole ki olwo poliisi gyajja nayo teyatwala mulenzi mulenzi yadduka n'alekera taata we amaliriza ensonga okitegeera tiyadduka tinagenze wala agenze mutobazi gy'alimira ki omuceere n'asiiba eyo era poliisi nesenga yakakanya abapoliisi n'agamba kakati ensonga ngenda maliza ne muzeeyi munnange tukigyewo mu ddiiro. Okay, ariko before media tugwesa ensonga tutandikiddeyo mu mboozi ya muganda waffe ono emboozi nno nze nkuta omubabiro nawe gwe nga yakoze nganze ndoze gitulaga mu maaso olabayo sharing akatambi kano abasobodde okutuyambako ku nsonga y'ekayunga ku nyuma ya mama affe gye tuzimbira jajja alina abaana 15 tweyanzizza nawe gwe atanda kubeera nga mukama akusobozesa katusabe mukama akusobozese ate ennyumba eyo tugimalirize naye nga tukyali sayidize eno ekazo saafa tuyimiza mboozi kakati olwo kiwedde olwo nga nawe oyagala oba bakikase bukasi ato nange redde saa kulaba maaso ga senga wange nga redde bankwese dda siriiwo okitegeera nyumba eriko kofulo kasisira kaffe kali kasisira k'omukyalo kakati senga nga bamukwasiza ssente ze n'asiiba mu kagomasike neyeegendera n'aleka mwana akole ki afumbirwe afumbire kakati we nafumbirwa embeerawo nenzaala omwana asooka omuwala nga manyi omukazi wazaala omwana bamugulira sabbuuni tukozesa kanakaddo ak'amafuta etulina amasanyalaze nga musajja ajja genda aleeteyo nga ennyama nga musajja antuuza nga munnange ffe batukolerera so before tunagende wafuna olubuto ng'okyasoma wayongera maaso n'osoma bwakomaawo tebaddeyo kusoma kaseera kasaamu ensanvu yaliteeka wano neyeegendera nze nensigala mu bufumbo okutambuza embeera era before olubuto lwade ofunye nga tunavaayo okulabika nti oli lubuto tewaddamu kusomeera saddamu olwo abaana bwadengaosoma kigere kyange kyakoma ku lunaku omusajja yayimirira ku geeti wabweru kwolwo okusoma kweyaki gwe yakoma omusajja mukuyimira yakutwalira ku ggaali ngaakunoonya mu bitiibwa yakutwalira ng'akutte ku mukono yakutwalira mu mmotoka yantwalira mu kagaali n'otula ku kagaali mu yunifoomu yo ku yunifoomu yange paka waka twatuuka mu kkubo makati najjamu saati ye nampa yunifoomu ereke kulabika baaji nampa saati ye nasigaza omubiri nanyola gaali ye ntuddeko osegeera kakati nali nyambala sikaati ya black ne white gundi uniform ye najjamu saati ye nyambale nasigala bwereere nasota gaali nze ntudde mu kuki kati so mukutuuka wali omukolo gwa kubanga ewaka wali ogende omusajja yabagambye aleeta mukyala ng'emikolo gyatuuse edda bafumbye edda balindiridde omugole kati ate omugole omusajja azze ng'ayambadde bwereere ate twatuuka mu kkubo wakati nga tulina kasenta toyina oyitayo amataala weegali balabe omusajja ono awese mwana w'essomero amutwalawa kakati twayisaawo nga tutera tuuka waka ndyoka muddiza saati ye yakuwa esaati tusobole kuyita mu bantu osegeera
Tunaatera otuuke waka nenjamu saati nenkola ki nemuddiza otegeera nemuddiza saati olwo okusoma kwaganirawo bwaganirawo siniyaddu olwo banne bwe wasomanga nabo bwe bakusanga ku kyalo bagambanga bati natwalanga akaseera kuvaayo ewaka nga nswala wamalawo nga omwezi gumwe wakaawo kiki ekyakugiranga mu bwongo ekyanjira mu bwongo endya yakyuka endya yakyuka nendaba nga ate ali mu kubonaabona wasenga twamanyire okulya mmere ensiikemu nyama tulya buli wikendi nga wano tulimira abagagga okufuna ki ku ssente bupakasi oli ajja nagamba mukyala Fred ninayo gundi kasooli kange lima kuwa 13 nemugaya wanene paayo ennya oli mu myaka emeka otandise okukola obupakasi ng'oli myaka emeka myaka 14 gyenina nga omusajja wafuna tugenda babiri ne tukikuba ne batuwa ssente oba nange wenfuna nga tukikuba oba ku makya tukeera ku nnimiro yaffe kawungezi tugenda kuki muze ssente kufuna ssente ezikola ki zigula ka kiro ya kawunga nga ndi lubuto embeera magitambuza mutya paka kutuuka kuzaala embeera awo teyakyusa mbeera yasigalanga bulijjo naye namala okuzaala n'akyusa ki kala we wali mubeera wali wawe yali apangisa yali waabwe nga taata nasalira mutabani we zimbaawo kasiisira ke bwe kityo ennaku zino bagamba nti obufumbo tebulina kusembera nazaalawo oba gwe kyako kyalinga ate ebeera eyo eri mu Buganda bali si Baganda she's fine naffe babaziika mu lujja ate mwe tebabaziika mu lujja eri waffe batuziika mu lujja kitegeeza kati mwe tewali bunyolagano bwatukanga kubeeranga teyankubanga naye nga empisa ze esinga n'akukubye nga namala okuzaala nangoba mu nnyumba entandika okusula ku ddiiro ya nazaala olwo anoonya omulala omuwala era niyaleeta akawala akalala yaleeta akawala akalala nze nfeedinze okitegeera nze nfeedinze nintandika okusula wanazaala nasula emyezi 8 mu ddiiro akawala ke yaleeta yakajja kusomero erimu gyosomera yakyusa yali walamukko yali walamukko olwo kekale enamba emu nze nembeera namba emu namba 2 era kati famire netandika omunenya egamba omukyala bewaabwe bajja mutwala n'oweegaanira omukyala nanzimbira kasiisira akalala nze mbeera okwo nakwera ku goloofa awo kasiisira akalala okitegeera akasiisira akalala eri eyange gye nasookeramu ndekeddemu mukyala ki mukyala muto nze nenzira kasiisira akalala nga muli banneiba nga olaba tuli banneiba oli kyasiika obeera okiraba kyafumbye obeera okiraba obeera obirengawuliranga bo batugeze mukyala muto bamuletedde akanyama kyansomooza kubanga akatijjo kaali kangi famire yonna ng'etijjisa omuwala omuto nga nze buli omu andabanga ki bamuyitayita okoze eki mukyala Fred maama leero tufumbiddeyo kaki nga bikuluma binnuma okitegeera kati
luusi mbeera nga sina kyakulya akaana kange katambula ne kajja eno ne bakakuba genda ewamwe genda tewafunamu bubalirino okuba mukyala mutono saamulumbanga era musajja nemuvaako netandika obupakasi mukasisirako ngenda n'endima za ssente nenkoma neneebaka olwo nga tolina mukirowoozo kigamba nti kanzireyo okukewasenga nga sisobola kisooka nswala ekyokubiri mukambwe notandika obupakasa empakasa nembeerawo n'omwana wange kati mwana ng'atandise otambula wa mwaka gumu musajja nazza laavu bubi nnyo ate nayeesonyiwa oli mukyala muto namwesonyiwa nga katasula wange eri amalayo n'omwezi nga takoze eki tagenzeeyo ajja n'obuvaava akomawo ne kiro y'ennyama fumbira omwana ate kitayiri badde takikola kaseera kali kakataza mukwano kati naawe omanye embeera y'omukyalo mala omwezi tofunye ennyama omusajja alese ennyama oyinza omugoba obeera naye era mu period eyo ng'omukwano gukomyewo te nenfuna lubuto ki ogwokubiri okitegeera kakati we nafuna olubuto olwokubiri ate n'adduka nga ndi lubuto nandekawo n'agenda kati naddayo omukyala muto naddayo omukyala muto yafunayo ku lubuto biseera ebyo nga talina yanoba nga talina nentandika okunywa amajaani era abamajaani n'abawagira nnyo nga nda musajja agenze njagala ajjamu omwana olubuto olwokubiri ng'anwana ogijjamu nga kati bano bakazi bwe tusinkana mu luzzi bagamba boyagala kujjamu olubuto nywa amajaani bayitirifu eyo omukwano kalamba ak'ekikumi oyiwamu n'okola ki n'onywa lubuto ne lugaana lubuto ndaba lukula nali simanyi kino kibi ndabanga ate neetaasa ekizibu okitegeera nali sikimanyi era olubuto ne lwakula nenzaala omwana nazaala kiro ssaawa 10 ekeeza ku sande era lwakeera mwana n'aleka mu ddwaliro omwana olwani akulala mu ddwaliro natambula nzekka kiro ddwaliro eri kumpi kugombolola waliwo distance ngaki eringa kuva wano paka Wandegeya olubuto olwakuluma ekiro yanuma ekiro notambula paka kugombolola wenuma nensitama wesirikamu nga nteekamu mbiro paka wenatuuka era natuuka bweti nenkokona midwife tasula mu ddwaliro wuli obuyumba bwabwe midwife yavaawo nazalirawo ku mulyango era agenda onoonya tooki nga mwana ali wansi olwobaye omukulu yajja mu ddwaliro teyajja era natuuka ssaawa 4 nga atanaalinya ssaawa 4 zakumakya era nange naleka mwana mu ddwaliro neddukayo enjala ng'ennuma neddukayo paka wasenga nga senga nfa olwogumye ozeeyo senga nafumbira buugi nenywa naye ng'afumba buugi ali mu kigambo eki mwana aliwa mwana wange mwana aliwa Esther mwana aliwa obuugi yo njifumba ne mwana aliwa omusudde mutoyi omuse omuzadde omutaddewa kubanga najja nga enantobye eki musaayi mukudduka mu ddwaliro wano eno waleddusenga omwana omusudde katanda ke bantaddemu pumuliraawo webalinde omuntu akola ki anona we nayimuka ng'agenda wa manju anti ngamba wamulekayo omwana olemuleseyo ng'omusudde mu ddwaliro olemuleseyo ng'ogejja sifunira kyakulya okomewo nali mulese nkomewo fune gwenzirayo naye asasula ebbiiru kitegeera kakati ne tata omwana saasangayo
nenduka yiri wasenga segera kasenga yanfumbira obuugi nenaba nanyiganyiga nemuga midwife ayagala kilo ya sukari muti gwa sabuni na mutwalo gumu senga natunda ensawo ya binyewa yagirina mu store n'agitunda agenda n'asasula n'akomawo n'omwana nangamba nkuzayo wabbaawo omwana alasobola kukola ki kuyonkera wano nemukasenga sikyayagala kola ki sikyayagala musajja ekyo saga kiwulira waleka okusoma ng'oyagala ki musajja tuddeyo ate kiwasenga bamuwadda ensanvu bamukwasa jinsanvu ye aga sina gaza sente eri waffe kasitogana oyo alina okuzza sente segera senga naganzi sina wayenziza sente gwedda mu bufumbo osegera nenzirayo era nasulayo saasulayo natunda mbaata zange natunda mbaata zavaamu gumu kitundu wabeera mu bufumbo ng'olunda nga nunda embaata osegeera era yantuusa wagenda nga noonya abasuubula embaata natunda mbaata zange nga bampamu gumu kitundu zaali 2 kasanvu kakati nenkwata kubo nenkola ki nendeka mwana mukasiisira neŋŋamba maama wa mulenzi ndabira omwana ngenda mu luzzi kakati ye naye birowoozo yalowooza ngenda mu luzzi kituufu nentambulira mu nsiko nenfuna booda nendeta paka mu tawuni etololo naku bbiri kuba nasulayo enkeera paka mu tawuni tololo nenfuna baasi ejja Kampala siina gwemanyi simanyi Luganda simanyi wengenda nekyayi okay ali ku SB4 media tugusa ensonga tuyine mukwano gwaffe Esther ono abamusiza bawala obadde mu nsi ki abadde mu Saudi Arabia naye nga twali tuzze okumubuuzaako afaani waffe nnyo era abadde Saudi Arabia tubaagala nnyo kati ono abakiikiridde ye Esther tuzze okuwayamuko naye emboozi ye empanvu tukusima okuva gye wava paka watuke Saudi Arabia naye nga sharing katambi kano kwasana bakubeera ngo subscribe nonya SB4 media ku YouTube o subscribing na ku Facebook nonya SB4 media liking page eyo wamuna nawe bwene na sharing waka waffe bane tukwagala nnyo abali Saudi Arabia abali Oman abali Qatar abali Dubai n'ensi endala zitolodde tweyanziza nnyo omulimu gwe mukola gw'amaanyi nyongera okujjukiza Final Touch Records yanga yo eri machinge ye studio evuddeyo nagamba nti omwana omuto atanaba kubeera ng'oyimbako oba gwe yayimbako naye ng'okyali mwana muto olemedde okufokasita weyune Final Touch bakukolere audio omulungi ate era obeereko owakabi nze muzukulu wakabajja umalo akyali ku kamera Esther ovudde Tololo paka Kampala watuukira nalinya baasi kumbe baasi ya mitwalo egi nga nina omutwalo ogwo nina mutwalo gumu neninya entuuka mu paaka enkadde nga nvaamu nga bambuuza balance nga nkanula amaaso olwo mwaka ki mwaka 2012 kakati kondakita nankwata nantwala mu kapaaka kali awo ng'ogenda yambuka odde ku sawa kya Queen eri kapoliisi anteeka nankuba empyezi 2 wamuwako sente mmeka kondakita namuwa mutwalo gumu nga manyi mutwalo gumu egajja mu Kampala kuma twawulira bulizi Kampala tumanyi na muwendo ate kondakita yali Muganda ate tamanyi simanyi Luganda okisegeera kakati nenjala ng'enduma nga kifo kya muddamu mutunula butunulizi nandabanga mulalu nampa mpi zange ezi njala ennuma nanteekaawo patron ejja
ndi mu kigere amata gayiika mabeere gazimbye patron najja n'ensuula emulago idwaliro nga nfaanana ndinga anywedde omwenge omungi njala amabeere ganjiika ndi mu bigere sirina wadde sapato patron ejja nenteekamu paka mulago ne bansuula ku kazoliti ne banteeka mu kitanda ekitaliiko na mufaliso kitanda kino kyali kyenyeenya ne banteekaawo ne bankubayo empisa ezibbiri amata ne galeka kolaki kuyiika kakati awo nga baleese ba accident ate gwe bakulaba ng'omulamu ne bangoba ku kitanda kakati nenga nina okweyiiya nga nze kakati nengenda mu woodi y'abakansa woodi 3 nenyingira eyo nentandika onoonya ani atalina muyambi nentandika okwefuula ayamba oyo omulwadde kubanga basirikale bamanyi biyitamu ekiro okufulumya abatalina kye bakola munda okujjuza ddwaliro kakati nenfuna omusajja teyalina famire talina bantu be kakati buli musirikale aganyaba obeeraawo nga kuuma ono kakati ono naye tayogera atunula butunzi musiga buli wajja osula wano nga nkuuma ono omulwadde mugamba mu luzungu I have some patient here nagenda kakati ne bamanyiira feesi zaabwe ne zimmanyiira kati ng'olwo olya ku mmere ya mulwadde wajjangawa ddwaliro egaba mmere kawunga kati konteyina y'omulwadde ngenda nayo mu layini okisegeera bagaba namba ya mmere kati namba ekitanda bakiraba mu kaadi bampa mmere lusi bagaba kawo lusi bijanjalo lusi nyama ne tulya mmere ya ddwaliro kakati netandika okuyiga Oluganda nga mazemu mwezi ogwo gumu kumala omwezi gumu emulago nga omutira kuti bukulumira mwana bwalekayo nga tegunnuma wadde kakati nentandika okufuuka wali abalwadde nga tasobola tambula ate alina kyayagala wabweru nga bampa ssente okitegeera ngamba ngulira eddagala musawo agenda kunkuba saawa eziti nga nsalirawo ku katanga nengula eri ku supergundi wali awo famasi awo wandega ekidda akamosha bweti wembagulira eddagala buli kawungeezi ngendayo ani ayagala eddagala ebweru ani ayagala eddagala ebweru bampa sente zaabwe ne fayiro nengenda nendeeta eddagala nenfuuka mikwano gyabwe okitegeera oli bamusiibula nandekera ssuuka oli mulwadde waawonye nandekera engatto oli mulwadde waawonye kakati nga ku ab'emitima bajja nga balina ngoye bandekera engoye naye nga nsula omwo bo balowooza oba nzijjamu jesti okitegeera kakati wali omusawo bamuyita Obote ng'alina fridge nanga Esther tundira amazzi buli mwezi nfunye omulimu okitegeera nanga atundira amazzi tambuza amazzi ku balwadde kati buli kawungeezi twebala kuwa 13 olunaku okitegeera n'emmere tulya ya ddwaliro lanchi kakati nenkoleramu myaka egi 3 nga ndi omwo okitegeera kakati emyaka 3 wali omulwadde gwe nasingana ng'avawa gwe tunafumbira wennyini ng'aleze mulwadde wa naŋŋamba abaana kye baliko bagenda baziika omuto gye waleka lubuto lulengana bweti ebigere byazimba balwala kwakyako abaana tebabafaako basula mu mpewo gye bazanyidde gye basula nona abaana bo awo ate mutima ne gutandika okola ki olwo ye yali akumanyi yamanyi alese mulwadde we wa kansa wano we nyambuka kirira ntunda amazzi nsutudde bokisi yange nanga gwe oli wano waddukira eno nimuganzi nafuna omulimu kolera eno nanga mukyala
nona abaana bagenda kufa gwe waleka nga wakazaala yazimba tafuna ebyetaagisa mukyalo obimanyi agoya kalooke oba oli aliya oba toli akola ki lekayo nona abaana kakati waliwo omusajja bamuyita Robert avuga ambulance nimuga nteekamu amafuta okole ki ontwale naye naŋŋamba musajja tatukube nga naye atya omusajja otukuba tata w'abaana nemuga tugende tubbewo ki tubbe abaana tukomewo nabo wano sitowa y'eddagala tugimanyi tujja batwitinga bakole ki baterere bebawona tukole ki tubazeeyo ng'akkiriza ng'ateekamu amafuta mitwalaga nga tulumba twasanga nga beebase mu kasiikirize eminyira biki enswere bajuddeko bali ku nnimiro waka esirisi buli omu ali kuki netubatika netukomawo abaana natula nabo ku kitanda okumala mwezi ekyo nga babaweera amata mu kiseke paka gye baatereera kato baatereera abaana baatereera neŋŋamba sikyasula mu ddwaliro kanoonye kayumba nkole ki mpangise kakati waliwo basawo ne bampa mufaliso ne bampa ne bulangiti nenfuna nnyumba we bwayise ku mwala awo omwalo munene $2.5 nensasulako myezi egi 2 nendeeta kafaliso kange ne baana bange nga bawonye netandika okubeera nabo tukeera nabo emulago tusiiba nayo abo kawungezi tukola ki tukomawo ewaka netubeera tulya mmere ya ddwaliro 13 zange nseevinga buseevinzi kitegeera n'engoye ng'abasawo babawa kitegeera oli aleeta engoye ze naga Esther genda mu buutu yange jyayo engoye z'abaana nga tulinga tuli waka kitegeera buli andaba n'abaana abo bakyali bato balaba bangoberera tunda amazzi ndi nabo kati buli omu ankwatira ekisa okitegeera kakati nentandika obeera ebwayisi 2016 batandika otugoba mulago nga bagenda kudaabiriza ddwali ennaku nejja kalimu kagenze olwo nga baba abakolerayo bonna basengula abalwadde babaza kawempe balala kiruddu ddwaliro netabuka balwadde tebakyalimu balwadde balinga be bakasitoma baffe betuguza ki mazzi kati babajjeemu kitegeeza mulimu gukoze ki guweddewo osegeera kakati waliwo omusajja bamuyita Saalongo nanga asooka ojja okole mu mokyale ofuna ki okutunga abafu ofune emmere y'abaana okitegeera nabatungira mwezi gumu ate babajjaamu gundi ebyenda aleke kuwunya kakati obazza nga obazza empiso kuba tabeera tawulira empiso ng'atunga engatto nali sibatya kuba tosobola kubeera emulago nosigala kyekimu muntu afaawo ng'olaba olwofunye omulimu gwa mokyale kutunga kakati ekyandeetera okuvaamu nga sina mpapula enkola ki tukwate empola oyo yakuwa omulimu yakukuwanga wasoma ebyokutu yasaasira mulimu guweddewo n'agamba ogenda tandikirawo ate ng'olina ki baana nogajjangu tukole ki 2 kisegeera n'otunganga okusooka olunaku olwasooka okugendayo tewalina twatya akubanga twali tuyingirayo wali ayinayo balansi yange namuwadde mazzi nyingirayo tuyingirayo nga Saalongo balansi wange omutwalira balansi yanywedde mazzi nga anoonye mu feeri ku lift olina omunoonya waakolera oyingireyo akuwe kuba tajja fulumu
mu bbanga ly'omala ng'otunga emirambo ebyo tolina buzibu bwafunamu mwezi gumu bwokka tolina buzibu bwafuna otunganga misana ng'otunga kiro misana kiro nedda kiro ate babaza mu fridge mubeerangayo naani mu makyalo bakozi baayo gye bali paka kata basinga gye bali busimpitirayo ne mbabuuzaako olwaki ekyakugjayo mu makyalo nga nfunye omulimu kusiika chips ebwayise nendaba nga wensula bwe ngenda okolera eri nenjesonyiwa okitegeera ntandika osiika chips eno tewagusuba omulimu gw'okutunga emirambo kubanga nali siina kipapula bamanyi bayitamu esoke ekyakugisa nga tolina bipapula bikwogerako era naye yaŋŋamba bwe bakusanga wano bakusiba kitegeera nenga omulimu gwoli naŋŋamba kakati gwe bafunanga ssente mmeka mitwalo 3 omwezi okulawulira omwezi gumu kitegeera nga oba oyina mpapula funa mitwalo 3 naye toyina novaayo mu bwangu onanga okusika chips nensika chipusi sente nezikola ki sente nezigwako mukwano gwange naŋŋamba tugende mu loan so before wakwendanga mu machari era nga abaana babatwala mu machari nabo basiiba ku balwadde eri mulago omukadde mbadde manyi nti nabo bagenda batuuze eri mu kazoliti wali omusirikale awo omukyala okay ono chips sente zakugwako nemugenda mu loan netugenda mu loan nga mu loan bakuwolera sente mu kibiina musooka beera abantu abo 5 bona nga bakkiriza bakuwe ne bakusayiningira ne bakuwa ne bampa mitwalo 10 15 omusingo y'ebintu bya mu nnyumba bajja ne bawandika TV yo buntu buno bwe tuteekamu amasowaani babuwandiika kitanda ng'ejjamu mu ssente z'otwala kakati nazo nezikola ki nezifa ne bajja ne batwala buntu obuli mu nnyumba bonna ne babutwala 217 kakati awo wali mukwano gwange naŋŋamba wa KCCA naŋŋamba kwata namba eno genda ebweru kubira aba kampani bakole ki mbagamba ab'ebweru baagala ssente sirina ki ssente naŋŋamba nedda yogera nabo kale nja kuwanga transport ekutwala n'ekuzza naye nga passport bajja kwekolerera kitegeera naŋŋamba abawala babatwalira obwereere ne mugamba awulira mu kalango naye si kyekola ki si kyebalanga nanga gwe sooka otuukeyo looni eganye bizinesi efa chipusi zosiika zoolya genda ebwera okole ki nemugamba tuwulira bataayo bantu babonaabona kati nze wengenda ebwera ani agenda amanya tino nafiiriddeeyo obwana bubuno bunaamanya tino nafiiridde ebweru ddala ddala etaaga ng'olina famire ekulondoola naŋŋamba kale nze ngenda fuka ki famire yo genda abaana nja kola ki jabasigala enamugongo gye nagenda nentuuka ne bagulawo fayiro ne bankuba ebifaananyi tutandise no process ne baŋŋamba kati fayiro eno twagala stampu ya LC1 stampu ya LC2 stampu ya LC5 stampu ya RDC kasibamanyi nga ndako okay gwe nawena aliko SB4 media tugusa ensonga ndowooza emboozi ya Esther okuva mu kyalo ettololo paka embulago mu mochare nava mu mochare nadda mu kusika chipusi ebintu bye byomumaka byonna nabitwala ogiwulidde bulungi so mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kubanga tukuleetera emboozi ya Esther yagenda atya ebweru gye yagenda biki byafunyeeyo akomawo atya ye mu kugenda ebweru abaana be bano yabalekeraani so katukome wano ekitundu kyaffe kino kisoose mu kitundu kyaffe ekyokubiri kubanga omanya bingi ebikwatagana Esther era nga katandika neeno
umalo akoleko kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya tujje n'ekitundu kyaffe ekyokubiri katumale okuwummula mu katini tukomewo.